bwe twakuba Luweero mu mwezi gw'omukaaga 83 ye yali offensive oyito Joko gye yakola ne Kiyengo kwe kukola yakulikika kwe kumanyika ndi waliyo ne komanda gwe bayita Kiyengo waliyo komanda omulala Kiyengo gwe gundi oyito Joko gwe yalagiranga okukomanding operation yeyo nga Kiyengo ali wansi woli era oyo yayitibwanga komanda Ogole kati Kiyengo ng'ali wansi wogole kati bwe tujja okuba Luweero tuddayo baatuva ku mugonga baatugoberera twasomokera Lugogo mufamu ya Kayaawo operation ya Kiyengo ye nekwata akati kali kampimbi kasajja kampimbi naye nga kayina eddoboozi naye woli nga likwekulawo na komandinga Kiyengo twakola mbusaawo saize ejjagala kwajjirako ne APC nga bafuutuka matugga yatulina afende kyaligonza yatusindika twali ne Ikondere Babeero ne bafende Kawagga bonna twaliko naye baali bajja nti baagala okukiryanga oluguudo olugende Semuto moroka ne zijja nze nali nkubantanka waliwo kalule twamutuma kalula Tarifa naye ng'era bw'aba akubamula kudo Tarifa ali baani nakuba rapige naye aliwo omwana bamuyitanga Ssentongo Busawuli n'atuvaamu n'agenda okweyamba saidi ng'eri kaakati ffe tuyambusa eri eno kaakati n'abalala ne bagenda balya ebikajjo twabambusi twagimalamu ennaku 2 kati baba batambula mu gulugudu wano tanga APC z'emipiira ziyita kubize batambula gulugudu abakulembedde bage kati mwambusi wakati omu ndowooza n'avaamu agenda afuuyise n'agenda alaba ebikuta by'ekikajjo bipya ebyakaliibwa kyaba afande meona maganda ya miwa mupya hapa ndabya ebikuta by'ebikajjo ebipya kati Kiyengo ne uliddoboozi lya Kiyengo olowooza balese ufa gundi je ufa je jayogereddeko aja waya jani nini agam all right piga magoti ngi dubuzi ne wenali ne mpya ni ndowooza sajja lirya ogamba tufudde leero all right piga magoti ogoli entalo ziringa 3 ez'amaanyi olwe Kanjuki olutalo olwali olwe Kanjuki olutalo olwali olwali ensaka zeeragula n'olutalo olwali Nabisojju izo entalo 3 Kiyengo olwo n'atandika bw'atyo n'alumba buli awali enkaamu yalumba n'agenda awaapo ya Kiyengo yali 85 89 yali 89 yalumba Sikibe yali esigaddemu Kyaligonza yali umenizingi ne bannalweiso mwe baali kati ffe tugenza okulumba ki tugenda kulumba Kabamba twali tumaze ngolo Masindi yaggwa tumaze otuyine mundu tufunyize esala tukoze tutya kati ezali za training ye Masindi zona tuzine za police esasi tuyina kati ffe group ezeye kube Kabamba eri 50 ya failing kati otuzeyo kuba Kabamba tugenze tusimbudde kati Kiyengo force ye egenda okulumanga egamba irumba balwadde bateserese n'amabaso g'okukwata abayeekera abalwadde bakazolita abakubwa abikibonna kumbe kuliko women's wing abawala abayine mutwalike mundu be bakuba Kiyengo mu mbuto buto
ne bamukuba naye atute n'amamotoka bakube babajjewe Kasejjere. Olwo yali ategedde nti abasigadde yali asigadde nti abasigadde balwadde bonna abalwadde biki agenze kuzingira kukola ki bakuba ejje lya Kiyenga abaana abawala ne bakazolita abalwadde bandi mulwadde basiikibbe yali ekumanibwa Leti Kanankole Brigadier. Yalimu fende kyaligonza Matayo bali basigadde bote bagenda Kabamba bakuba Kiyengo kati bali bagabanyemu Kiyengo yakola ennumba eza side eri gye tuli mu Ngoma side eri ogole olubesi yagitadde katikamu ngovude oli obulenzi era nga we bakwata eno omuyekera bwe bakujja no bayinza okutwala katikamu kubanga eri bakwatanga abantu abasupporting abayekanga bateeka ali kati olabe nti oyo muyekera oli muyekera ku bantu baba balese be basiseri gaba okutwala katikamu besi we yali Kiyengo olulumbo olwo lwamukakkanya naye yali twice wogole nga overall gamulyamu bakazi oliti bamulabamu biro maaso kyatambula awo kuba emboozi eri awo nnyingi nayo kati Nairo maaso neyo bwe tujja batuzimba wakabinja headquarter yaffe batuwa bungi grenade ne zipisto nenga muno mulimu ba sapons bayino tugulya ebyokwambala ebyo ebigenda n'aba Nairo maaso ne bambala nga mulino bafaanana ebijaketi tebayambala nga uniform bayinanga amajaketi gano gatowa mikono ebikofiira ebinene ebigazi lusi zitopi nga batambula mu kibuga akwata tomanyi gamba oke kati batusindika bibi mukarandasini bibi etusindise yajja tukulemera yali mwene muzeeyi yafa netujja mukayuki cha Uganda we wali tuyita we wali akayuki nonga nasana wetwali ye wali ka base kaf wetaunga kujini kukiseminta kukina nodda munda wetwali nasana ngate muli bantu abasungu batandikira na mungono kuddeno kati nga tukera ku machane tufutuka obudde kiro nitugenda batibunna cyane tuyingira ekibuga twambali no kwambala jini oyambala empale ya jini no saka endale empale noteka mu t-shirt noteka ke sati no saka ekijaketi pisteri wano ne grenade oyino kutambula nga obutambala nga tulina obutambala grenade akatama ko kutenga yebera grenade wegira boti naye ngo na grenade Gwanonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kwe kukwata egaali n'envuga nde waka nenzireka nennyonyola Afende Kagame ku command ne muganda ngamba okay lete mubeera ikya ne nagamba naye babajja at least oyinza okuddayo bagamba bajja abantu nga basatu Afande Kagame yagamba bajja abantu nga basatu ku bana
konze kale nagamba naye okujja gwe yini jangu nabo tujja kumanya kiki bagenda kola mu kubo omube bateesa nabo nenzirayo nembagamba abagamba ayagala ka abantu nga 2 3 nibo abangi tebasukka bana ne tusituka ne tuvaayo nabo sawa z'olwegguluka zaali sanga 12 ezakawungezi ne tujja ku bugaali olugendo si luwanvu mu kuva ali ekiwanguzo okuva mu Lusengo okujja ewamuze ekyalinga obanga wano endege oba bwayise okuva nga wano ne bwayise wano ne bwayise naye ng'omanyi ebyekyalo enguudo bavuganga eggaali okuva Ebowa paka w'obulenzi ate nze bajjajja b'ebukalabi waluleeta paka w'obulenzi so nkirabe kati nga tujja badde manyo batuula bawa obutebe bitala bazitaddeko nga batwagamba kati ekyayamba kwali kwa mwezi nga tutuula nga batuula nga boogera nga ateesa nabo nga bamala ababuuza bamunyonyola ate nabo bajja bagenda kudda gwe bamaliriza kwawukana kwali kusaawa nga 5 ez'ekiro nkaaga ne baddayo ne bategeka nkera ne bukya kati kagamu kwe kumbi nagamba Kafeera you are right naye abantu bano bayina entegeka naye balabika tebalina administration entuufu nemugamba ne muzeeyi nemugamba afande bayina abavubuka bangi abaana b'abantu bangi be bate training bangi naye tebalina na instructors tebalina ba instructor kyokka nga bangi nebagamba kale nebaddayo ne bateekateeka mu kireko olukiiko lwali lw'amaanyi imagine okumanya saidi eti gavumenti yetataddeyo na mwoyo olukiiko lwali lw'amaanyi naye nga luli wazi ku ssomero Damasco nga tewali naafaayo tewali gavumenti eri wali lweru buyeekera buli awo abayeekera bakubye olukuŋŋaana wano ne bwe mukuŋŋaana 5 bagamba mwadde mukola ki gavumenti y'abantu abava mu buyeekera togireetako mbe nga mpitawo ndaba ebisagaza ebinyenyamu mala kulaba kyekinyenyeza ekisagaza ekyo naye bwe bano tebaafa nayo so kati ani ayita olukuŋŋaana Kagame yayita bo benyini be baalutegeka be baalutegeka Kagame alabe basapoota bamwajirimu abaava eruuli mwalimu n'abamu abasalasezibwa abaava e Bugerere mwalimu abeeyimuzira obwe netuteekateeka gantu basawo banga ku 7 awo 8 ez'emisana netugenda twatuukali Kagame yasooka n'asirika bwala n'atunula bano bayeekera balina security emala naye ngeri omukuba emakubo batalekayo yagezegafuba rive kasise rive Luweero buveewa mbu waliyo abakuumi eyo tuuka n'ayogera n'abantu n'abategeeza entalo gye zigenda n'abategeezako ffeno saidi yaffe bwa weetuuse by'olutalo so tebatya tujja kusobola gavumenti tujja kisobola ogirwanyisa tukane tujja tuddayo ewa taata ne bategeka okuŋŋaanira bayitawo kiwala awo ng'oyise erwogi balitta era ne tugendawo tumalize enkuŋŋaana ne beerundamu yali Nsegula Mirambo oyo Sebyala abaani omulala ne beerondamu kakiiko kaabwe saidi eri naye Kakooza teyagenda ne tugenda nabo eri basinka ne muzeeyi
ne bagenda n'ebbaluwa zaabwe ezisaba ebyokulwanyisa be basaba naffe tunoonya bunoonya byakulwanyisa be basaba ebyokulwanyisa naffe tuyigga biyigga ekifuba naye batuweteereddemu zi mashini gani za RPG zaani naffe kyeneebuuza Kakoozi ono y'okuyingira bino yali abaddeko omusirikale Kakoozi yo emabega yali munnamawulire wa Germany ng'aweereza journalist news reporters wa Germany naye ng'ate yaliiko omusirikale kyamugira bugizi mu mbeera eyaliwo gavumenti yali yafuna ebizibu byali by'amaanyi ey'obote abaali bagirwanyisa baali bangi ate bwe yagenda olutalo olwali ezaaliwo ezo manga olutalo mu lwenzi lulu baaliyo nga bagirwanyisa Moses Ali yaliyo mu West Nile kati wano mu Buganda omuntu yali yasooka yali mu naye nga obote tebannamulangira akaluti kannaggwa yali mu Kayiira yalimu nga terrorist mwali era yalinamu obubinja obwakolanga ebintu nga biringa biyitira mu bubbi nga bakolanga ababbi naye nga si babbi balina ebintu bwebityo byalimu so bagenda ne basisinkana muzeeyi saaliyo naye tewagenderako saagenderako nasigalayo ewange eno we bansanga gye nagabibwa mu Kaabaleega ku Lugogo bwe bamaliriza ne badda ne tujja ne tubazzaayo ne tudda kati okwali okuddamu okutuma bampita buyisi ne tugenda ne ba instructor Kigozi nga instructor waliwo mulala bamutanga mwana wa Lugembe nga instructor nange nengenderamu nga instructor ne tugende Kyongolo ne tugenda ne Jero Bwende ne basindikayo Bwende ne Kyeyune yali amaze okugira ddala kubanga twagazi wa Kyeyune Kampala yali adduseewo naye nga zaayunzi ne tugenda ne Sikaji ne tugenda Ekiwanguzi kati nditandika okubatweninga ekiyeekera kyennyini yatebakyadda waka era nzijukira nti bwe twatuukayo olukubo olwasooka lwali twalumba Ziroobwe olukubo olwasooka era mu 82 ekyo olukubo olwasooka twasooka Ziroobwe olukubo olwokubiri twabatueninga ne tubalumbisa tulabe basobola ne tulumba Kalungi eringa ekazwamu ku nnyanja waliwo era amagye olukubo olwokusatu ne tulumba baali ba deploying amagye ga gavumenti ekasiiso nga wakava ekasana wose ne tulumba ne tukubawo kati gavumenti lwezuukuka nti neri abayekera bakoze eki gye bali balumbye olugavumenti netanyalayo okusaayo omutima okudeployingayo kati ekibiina nakyo nekyo nekifaanagana ng'ekyeru kati olugavumenti esigazza wakati luguudo lwa wakati wokka nga bwemala okubuuka neetuuka Nakasongola okugamba bwebuuka Kafo erirwe batambula ku mirembe naye nga okuva lwotandika Kawanda n'omala Kawanda noyingira Matugga okuvaawo ng'olina kutambulira mu bwerende bwa mmundu yabayeekera bw'oba oli mu wa gavumenti bwava tetwalumbanga bwa bulijjo mwalumbanga musirikale twalumbanga wali agikutte so ate wano mugirawo gamba nti Kakooza Mutale yali aganye okwegatta awo bwe tujja mwasisinkana ne mutwala n'abatraining nammwe ati bwe twagendayo gurupu eyaffe baasooka ogisosola nga tebagyetaaga balina komandi yaabwe balina komanda wa Captain Terulaga ate bagamba tuteyo Bwende kati Bwende eri eno bagamba yego basindisa abeere komanda overall mu kibinja ekyo ate bano bagamba tulina owafu fa abagenzi bamasaji bakopolo bani abavudde ntulina neranga bo bagamba balina abaabwe kyokabe mugenzo training ate ninwana plani z'okulwana olutalo tebazirina balina eno abantu naye nga plani ne control kati ffe tutwala okwonooneka kwayo omuntu obutasula mu nnyumba abantu okutandika okusula eyo mu bitooke naye nga luli ukinamu ebiri bo beri bakira mu mayumba kati olwo gavumenti erwo mu 83 etandikayo offensive okulumba amagi gayite Nakasongo agavuddewo gayiga checking yayo kunoonya abayeekera olwo olutalo we lutandika olw'esaidi eyo 83
oyo 83 olukiyingire 83 kati 83 awo mu mwezi gwa yali ayingira oba igwalinga mu mwezi gwa January ne batufe ne batujjayo ne basindikayo ko kubalala fa bazwa ne tuvaayo naye Kagame gundi yasigalayo gwende fene tudde eno je twave wa kumbe mzee yali atese operation yegenda okuddayo kugenda okulumba Kabamba era twajja ne tubeera side z'ekitawo ngaawo mugwano wonongo ovudde matugolise sanga omu kati amajigo nagali ne gatulumba nga ne mzee yennyini side ze Kalasa kujjao ne galumba nga gamanyi mzee gamufunziza kati nenga plan yali yakola ki yali plan ya kubabuzabuza kugaziwa balete forces ziveye eri tufune ko bwe tuyitira kati bwe twajja twalwana nabo ne tugenda kitawo nga ogundi yali Matayo Kyarugonza yali BB Black Bomba batulumba twayita mu buyisi ne tuddaye ne tugende Singo ne tugende je twava ate mabega ne tukwata ebyokulya byafu tunatambula ne tugende tulumba Kabamba. Era Kabamba eyo feringa je owulira safari 50 omulwanya nyina akubulira safari 50 eyagaana kubanga ekisooka bakola bali bakunganyiza emberenge wajirimu kiki kyagiremesa mwava yo kugenda okugiru twasinzira Singo kati awali training y'abana abagende Somalia wetwasinzira wetwasimbula ne tugenda naye kati ekyaleeta obuzibu nti emmere y'okulya twajjukira nti tulwana abana abatukuba abatukonga tulinawo tutudde kati tugenda eriwe tugenda okugabanya ebyokulya kati kibi kye baakola baddira emberenge ezaakuŋŋaanyizibwa mu kifo kyo singa baazisiika busiisi ngokusika kuno okwedda teekamu evvu kinosiika emperengeri ne bakweteekamu evvu nosika nomeketanga vulikolanga emwanyi kyali kijja tuyamba naye kyebagenda ne bakola ne bazifumba empengere bazifumba kati ne basiba obutuutu obwokugabira buli muntu akuuma akake emberenge ezo nezijja zigaga kiraba batugabidde bwe tuyita mu mazzi emigga biki tuukeri ogenda kusanga byonna ng'ate abantu balina kulwala bulwazi ne bagamba byonna mu bisuule enjala eyo jjukira enjala yennyini ye yagenda okutta olutalo olwo yeyatta mission eyo Kabamba 50 awefiira abantu mwena nga muli safari 50 we yafiira njala ensonga lwaki bagamba olutalo kasita lutabaamu mmere kubanga bwe twagenda bulungi nnyo ne tusala olugende fort ne tugenda kumbi eri Kasamya nga twolekera Kabamba nga tulina kuyingira buyingizi ng'obudde bukya tukube Kabamba kati abaana ne batoloka ne bagenda bagwa mu balaalo ne babawa amata ne bawadde ku kine bagamba tugenda kuba barracks tugenda kuba Kabamba kwabo kwe kuli abatwala lipooti eri fe tuli awo tulinda essawa ey'okuwondoka tumanye tugenda kulumba kati tugewanga muzaye bagamba tuddeyo emabega nga biriikinze kati tugenda okudda kulwana batuteeze butumala okusala oluguudo luno Fort Portal Road okuva Emityana jjukira nti oluguudo olwo yali Malamu luno Mityana Fort Portal yali Malamu olwamubende naye tanafuuka kolasi kolasi yali gavumenti ene yambi kolasi wa Uganda nze okukola n'okulwana kuna kolasi yali akoma Mityana kola oluguudo kolasi yali akoma Mityana Kuhoima Road kolasi yali akoma Busunju ngatabuka era eriyo nanga Malamu njiwulira kati bwe twalwana entalo ezo ezenguudo ne zifuuka kiki cuucu ng'ameze erudda nezifanga kati nga kigeza buweereza gavumenti okwanguya amagye okulumba abalabe ate bye mwagala ebyo
n'abayeekera bye mwagala enguudo mwagala zizisi nsiku kakati onoozikolerawo oba ne burundi bujja erina kolansi kati genda obiteekeyo olabe tanga zijja kulumba ku sipiidi awataliwo kinnya kyonna wadde kiki kigenda kutuukawo zikukube olaba mu ntalo n'amakubo mugasima ne gajjula ebinnya. So emmere yafuuka ensonga. Yafuuka ensonga. Abaana ne bataaja bafunye ebikyalo eyo bibawo ku byokulya. Bagenda mu banawe ne baba olw'okuba ate luza baafunayo bakyala buntu ababawa ku byokulya. Era be baleeta obuzibu. Ani yali alidiza? Ani yapulani? Muzeeyi yapulani nga kasooli oyo. Tetwamanya mu basapulaya yakola kintu ekyo. Tesaakimanya kubanga neranka gye nalimu yali tesobola kukola nga tosobola kumanya. Siyinza kumanya. Kituufu. Naye nga nze kozi yonna yava ku ki? Mu bulemeezi oyo nina kyenjagala okumanya kuba boogera nnyo ku musajja ayitibwa Kiyengo nti Kiyengo kye yabakola nti kata abamalewo. In fact mpulira Kiyengo n'okufa kwa Oyito Joko nti abantu abo ababiri baali babatwala Kaguddeyo. Kati oli bwe yafa wabeerawo akalembereza ono ye bagamba omanyi waliyo okuwa ng'olina gwe komanda ne wabaawo omumyuka wo n'agenda akutwalako erinnya. Kituufu kituufu omumyuka ayinza okutwalako erinnya. Kati nga tuvuddeyo tukomyewo tutuuka mu kisinge kya Musisi wetusingana ku mmere abantu abadduka bali kyamusingi mubayekera walingamu abaali wanikanga amabidde gaabwe nga bayiisa omwenge. Muve Kabamba? Tuve Kabamba mabega batugoba. Eno kuwema nodi nabo batuzingizza. Batukubire wakati awo kati tugwe Kyamusisi tugenda tugwa mu mmere nga nnyingi tuli emmere. Tumala ogiri awo basajja batulumba twakuba ebibinja twabakuba. Togwanga ku muyalanga yakubiye anoonya bwagenda. Twabakuba bulungi ne mundu ena tuzifuna bulungi ne tusala ne tujja tugwe Kalege ne tutambula ne tusala ne tudde ate tudda mu Kapeeka mu Kalege. Atwasanga wakabinya ne tukakuba kati muzeeyi n'agamanya nti ke gana amagye sirina kyenina okukola kimu n'atutwala awo wanafunafu eri misoni kwegamba okutuguza awo n'atutwala ne tukuba Kiboga waliwo amagye ku ddwaliro ly'ekibuga ne tufuna n'eddagala. Abajja abalwadde bafune ku ddagala biki ne tufuna wa amagye kati bwe tuvaayo twasala busanzi gayaaza ono ow'omuŋŋoma ng'okutte luno olugenda eŋŋoma ne tusala ne tujja ne tukomawo okubaani Luweero ow'okubanga yasooka muzeeyi yamukuba nze siriimu yakubira poliisi ne tukomawo okukuba waliwo amagye. Bwe twakuba Luweero mu mwezi gw'Omukaaga 83 ye yali offensive Oyito Joko gye yakola ne Kiyengo kwe kukola yakulikika kwe kumanyika ndi waliyo ne komanda gwe bayita Kiyengo. Kati waliyo komanda omulala Kiyengo gundi Oyito Joko gwe yalagiranga okukomandinga operation eyo nga Kiyengo ali wansi w'oli era oyo yayitibwanga komanda Ogole. Ogole yali Ogole yali akulira operation ezo Ogole. Kati Kiyengo ng'ali wansi w'Ogole. Kati bwe tujja okuba Luweero tuddayo baatuva ku mugonga baatugoberera twasomokera Lugogo mu faamu ya Kaayaawo ng'oba okyamidde Naalongo n'oyingira mu Mbeera gye twagenda sayidi z'e Kalagala ake Lwamawungu twayo mu Lwamawungu. Kati awo operation nejja
ng'egoberera ffe olwo kwe kwali okulwana kw'omuluko olw'obutaddiriza era olwamala operation eyo olwo ne babwende eno mu kiwanguzi bakubye babasitutte eri mu bitoogo bano abekyo bagundi bakakoza mutale kati bwende twasengana azze wa mzee kusaba ki amasasi kati bwe tumala okukuba ge twajja eruweero ndege twafuna ekibuga ne bagamba tugatwale ne balonda kafeero na mutwalira abeeri amasasi tugenda mu kiwanguzi nga bwe bali badduka odda kati ate kata egindi gye baddukira sibamanya ekinyamangwa mu bantu ba bulijjo nga muliwo ne bachairman abaafuuka bakia ba RC ate leero sikati yalinga RC kituufu be bantwalayo kati operation ya Kiyengo ye nekwata kati twayisiwe ogole Kiyengo abeera mabega gundi ogole abeera mabega kati ali ku ground nga Kiyengo ye yakomaninga ground kati oli omwami yona ajja kulambula bano we bakoze eki so ani alina okuba Tracy yalina kuba ogole yali awuli Oitojo ono ngali wansi Kiyengo ono Kiyengo nate nga yaliwa yali ku yenanyini yasonze wali kati erinya Kiyengo nafuka Kiyengo kali kampimbi kasaja kampimbi nenga kaine eddobozi nawe woli nga likwekulawo nakomandinga Kiyengo twakola mbusaawo saize jagala kwagirako ne APC nga bafutuka matugga yatulina afende kyali gonza yatusindika twali ne ikondere babero ne ka bafende kawagga bana twaliko naye baali bajja nti baagala okukiryanga oluguudo olugende Semuto moroka ne zijja nze nali nkubantanka waliwo kalule twamutuma kalula talifa naye nga ng'era bw'aba akubamula kudo talifa ali baani nakuba rapige naye aliwo omwana bwamuyitanga Ssentongo Busawuli n'atuvaamu n'agenda okweyamba saidi ng'eri kaakati ffe tuyambusa eri eno kaakati n'abala ne bagenda bali awo ebikajjo twambusi twagimalamu ennaku 2 kati baba batambula mu gulu wano tanga zi APC z'emipiira ziyita kubize batambula gulu abakulembedde bage kati mwambusi wakati omu ndowooza n'avaamu agenda afuuyise n'agenda alaba ebikuta by'ekikajjo bipya ebyakaliibwa kyaba afande naona maganda ya miwa mupya hapa ndabya ebikuta by'ebikajjo ebipya kati Kiyengo ne uli dozi lya Kiyengo ngoroza balese ufa gundi je ufa je jayogereddeko aja waya jani nini agam all right piga magoti ngi dubuzi ne wenali ne mpya ni ndoza sajja lilya nogamba tufudde lero all right piga magoti walk if you say move just move never stop baba akasituka ne tutandika omuliro mbatandika tubatandika ko nenga imu yatuleta ku damaging bya kulwanyisa byabwe damaging ne tubayitamu fede tugera nga bwe tudde mabega bajja bayinza tumalira kubanga ekitule kyali kyeri twaba kuba wakati abalaba kyali berije bava batebanagwayo abo maso baliyete ne fede tukuba wakati wana wali ebyo bitaho tubayitamu ne tukulashi tukyajinga kube tukyaje tudduka Kiyengo olwo n'atandika bwatyo n'alumba buli awali enkaamu yalumba n'agenda awaapo ya Kiyengo yali 885
89 yali 89 yalumba Sikibe yali esigadde mu Kyaligonza yali umerizingi ni bana lweiso mwe bali kati ffe tugenza okulumba ki tugenda kulumba Kabamba twali tumaze ngolo Masindi yaggwa tumaze otuyine mundu tufunyize esala tukoze tutya kati ezali za training ye Masindi zona tuzine za police esasi tuyina kati ffe group ezeye kube Kabamba eri 50 ya failing kati otuzeyo kuba Kabamba tugenze tusimbudde kati Kiyengo force ye egenda okulumanga egamba irumba balwadde batutena bateserese na mabaso gokwata abayekera abalwadde bakazolita abakubwa bikibonna kumbe kuliko women's wing abawala abayine mutwalike mundu bebakuba Kiyengo mu mbuto buto ne bamukuba naye atutena mamotoka bakube babajewe Kasejjere olwo yali ategedde nti abasigadde yali asigadde nti abasigadde balwadde bonna abalwadde biki agenze kuzingira kukola ki bakuba jerya Kiyengo abaana abawala ne bakazolita abalwadde bandi mulwadde Sikibe yali ekomaniwa Yoleti Kanankole brigadier ye yalimu ne fende Kyaligonza Matayo bali basigadde bote bagenda Kabamba bakuba Kiyengo kati bali bagabanyemu Kiyengo yakola ennumba eza side eri gye tuli mu Ngoma side eri ogole olubesi yagitadde kati kamu ngovudo oli obulenzi era nga we bakwata eno omuyekera bwe bakujja ono bayinza okutwala kati kamu kubanga eri bakwatanga abantu abasupporting abayekera nga bateeka ali kati olabe nti oyo muyekera oli muyekera ku bantu baba balese be basiseri gaba okutwala kati kamu besi we yali Kiyengo olulumbo olwo lwamukakkanya naye yali twice wogole nga overall gamulyamu bakazoliti bamulabamu Basikibe bamulabamu gegamunafuya era muvu ya Kiyengo awo nekola ki nekakkana kati ogole nasigazawo bakomanda abalala abalumbanga ne Kasajja ati Kasajja ali mu government ya ne Kasajja nga ayiwe Nakasongola naye yalumba nno naye yakomanga yalumba lwakuba ye manyi wali erinnya eritakola ki eritavaayo naye Kasajja naye mu bakse Nakasongola naye yakola numba ezirumba NRA naye amajege ne gakubwaho yete yakuba paka oluvanyuma wanonga lutwawambye n'atwegattako naye nga Kiyengo yali mu komandi bwatyo komandi ye yali mukamawe gwa walipoti yali ogole nga awereza oyitojo omanyi ngola bulungi bwogamba nti waliko we wali Akasajja ne koogera nawe n'owulira eddoboozi lyokka lyanti gakubye eddoboozi lyogole lyagundi ya Kiyengo lyantiisa yantiisa ntalo za nyingi nga 3 ze yatulumba ne tubakuba naye nga tulwawo tusiitaana ogole entalo ziringa 3 ez'amaanyi olwe Kanjuki olutalo olwali olwe Kanjuki olutalo olwali olwali Ensaka zeeragula n'olutalo olwali Nabisojjo izo entalo 3 zinalwanako nga Kirengo kyo naye nga kiwe oda ya Kiyengo tedda mabiri songa mbere aganti kusonga songa mbere tikwali koga era yenga gama tutawatowa naye nga nze manyi nti musajja buwanvu munene naye nga tumaze okuwamba ngene kulaba Kiyengo
ate okumanya twatuukira side gye twawamba eyewaabwe ey'empenja nze gye nayitira tulyoke tujje tutya okujja okuwamba Kampala tutuuke wa Kiyengo ng'ogenda eri ewaka ewaka manyiwo natuukawo niŋambo naye waliwo ebintu bambi waliwo ebintu byaliwo naye njagadde okumanya nga bwe mpulira operations ze mwakola n'enkola gye mwakolangamu mpulira wali ku mwanjo naawe bwe mba nyumya naawe ne mpulira bampita ne tukola tuti ne ŋŋenda wano ne bantuma wano kijja kiti ekyo wali mu kujju kiti nayingira ekintu nga nkyagala kwegamba nalina obusungu nga njagala kunoonyezaamu yanku omusajja yankuba naye nga netulwana sigenda mumanya nti omujaasi yoono oba yoono ekirala nti nali mwangu mu kuyiga ekyokusatu nabeera nnyo ne bali abaatandika abajaasi abaavanga mu gavumenti abeegattako twali ba mukwano nnyo ate nga bo balituukira muzeeyi mu bwangu gundi ajja kugendawo bwe wati kubanga nze natandika okubeera 83 nabeera detach commander nga sinafuna sergeant nga ndi kopolo 82 nafunira kopolo 83 nembeera nga tumaze okukuba luweera awo tuvudde ne Kabambe yayitamu nali sergeant kubanga waliwo olwo okuntuma okutwala amasasi mu kiwanguzo kakoza mutale mu kiseera wakwatibwa okumutwala eri muzeeyi era twamujja kamira mukwate iye bamujja kamira ng'aganye abaamukima baaliwo olwo ebiseera lwamala omujjayo kwe kusindika Sanwe Muhanyi Bazeti Sabata Ababadu Kiyingi ne bajja mu ebinja byeri ekyo obubaga bayo nga bakomanda beeri oyo terulaga n'abalala ne batwalibwa eno eri muzeeyi gyali kati eri tubanga olwo tufunye komandi ekwatagana obulungi nga bwe yeetaagisa yes era bamujjawo saidi z'ekamera bayitawo mu kabira bayitawo nateekawo n'enkambi naye nyerabiddewo nga bw'ova kamera eddeka Bunyata erinnya ndyerabidde bayitangawo wakafeere kamira nze nasinganaga babeeyiwanguzi nga majiga gebeera paratuuni emu bbiri bayina emmundu naye ne zibakuba nga zibayingiza ekitoogo abantu nga baliwo n'okulya emmere era bwe natuuka n'amasasi twatuuka baali bagenda natukuba kubanga abantu benasanga eno mu kyongo benasala nabo gawumbeko okgenda ne mbagamba mukuleme mubagambe tebatukuba yefu ne tutuukayo ne mbabuuza kyekiri eno nasanga nayo Leeti Kawesa bamukubye baali balumbye ekikyusa eyo ne bagamba nti basajja bayingidde bagamba bayingira batya ne bagamba mumanyi nzize n'abaana 6 nyongerako mumpeeyo gisiriya ku bantanka ne tugenda ekasejjere ng'ojje ebuzibwera ne mbagamba tugende mumpe abatalina mundu waddaana nze nja kubeera nabo tugende ne mundu 7 nenjege bya wabusana paka bwe wabusana okutuka okwagala okwekweka amajiga gavumenti nga tegagala na kumuvinga nagakubira nagaliyirira okumanya wiki namba ngamba kubanga bwe nalimba kuba nabalinda ne bayingira mukudda ne bava ku mugongo nemba kubira mu nkambi yawe nga bakadda basimba line beebale nemba kuba kono ne basooka badduka nawo ne badda misana nze nemba ddamu nemba ddamu ne bagala numbe kumbe mbategedde kumpi n'enkambi yawe nemba kuba wakati wa wabusana bizibwera wakati awo waliwo essomero olwo ne mbafundiza ddala eri abantu ne batandika okufulaki abalima ne balima ne lumondi ne batandika okuyitira ekamira ne bagamba nti abasajja ne bankyusa ne banteeka ekamira ne nkuba kamira ne nyingira paka wonna mu mazzi munda nga numbamu paka wagundi lumwe yalina faamu abantu nga tebalina nakyakulya nenumba mu faamu nga mulimu nenzikimayo nga amagye gaziwamba gajjako ne gatwala ne gatunda nenzibajjako nenzitwalira abantu baffe ne balumba okujja okuzigobera ne mbakuba olwo ndi saagenti ekyokubiri nti saayina nnyo soft life mu bulamu bwange saayina
ate nga bwe ekyokulwana nze kyendabanga ekyomuzanyi gwange gwenzanyiramu buli kubadde nga mu kyokulwana nga kyenyumirwa kyokka. N'ekirala nti saayinamu kwegomba kukozesa kintu kitamiiza. Bwe tewanywa ate nawe bwe twamala kuwamba wano ndyoka ntandika okunywa ku bbiya naye ekiyitibwa nti eno sigala ewali ebyo saabyegombako saabyegombako kati 84 January netukuba Masindi. Otumala kukuba Masindi twajjayo zigurunedi tufunye amasasi zipisto. Kati olwo ne bapanga akabinja afende gundi yakapanga afende kyali gonza kuba abatujjayo ne batuza mu Bibbi ne balonda obinja abazaali b'okumpi ne Kampala ne batuza ne tujja mu Bibbi zo kwe kujja ederisa afende kyali gonza ku mu 7 bwe batuleeta Nairo Mason eyo abantu baffe bangi eyo bangamba baagala okumanya buli lwenji tunuulira kyekyalimu omwo kati obalye tubatuyita CMI nti kuba interrogation zonna zaali mu Nairo Mason saawa eno nga bwe banakwata ne bakutwala embuya emabegere nga bwe yalinga gundi basiima DMI kakati yali Nairo Mason kyekyatambula awo kuba emboozi eri awo nnyingi nayo kati Nairo Mason eyo bwe tujja baatuzimba wakabinja headquarter yaffe baatuwa bulungi gurunedi ne zipisto naye nga muno mulimu basaponsi balina tugulya ebyokwambala ebyo ebigenda n'aba Nairo Mason bye bambala nga mulina bafaanana ebijaketi tebayambalanga uniform balinanga amajaketi gano gatowa mikono ebikofiira ebinene ebigazi lusi zitopi nga batambula mu kibuga akwata tomanyi gamba oke kati bwe batusindika mu Bibbi mu Karandasini Bibbi etusindise yajja tukulemera yali mwene muzeeyi yafa ne tujja mu kayuki kya Uganda wewali tuyita mu kayuki nonga Nansana wetwali yewali ka base cafe wetaunga kukiseminta kukinawo nodda munda wetwali Nansana nga temuli bantu abasungu batandikira na muŋono okudda eno mutawuni kati nga tukeera ku makya ne tufubutuka obudde kiro ne tugenda tebunnakya ne tuyingira ekibuga nokwambala jiini oyambala empale ya jiini nosaako endala empale noyateekeka mu t-shirt noteekako essaati nosaako ekijaketi pisito eri wano ne gurunedi olina okutambula nga obutambala nga tulina obutambala gurunedi akatamba kokutte nga yebeera gurunedi wegiraba oti naye ngaolina gurunedi yes wefuula eyeesiimuula woti akatambala naye nga ligurunedi liri mu ngalo eri mu ngalo ennyambala eno yali yaki ey'empale ebbiri tikyati ate kati singa onfubutula nempita ojja kumanya ali mu saati eyo kali bwe ntuuka nsaati nga nkijjaku ng'eyo ngisuula kati abandaba eri tebajja kulaba eyo saati gwe bujja munoonya saati eyo teriiwo kati n'empale kyekimu kati ndi mu jiini ne t-shirt n'ekikoofiira tekiriiko nkutegedde kati bwe tutyo bwe twali so nga mukeera ku makya ne tujja mu kibuga ne tujja mukaaga naye nga ababiri bokka naye nga tweraba
twakumanye ku mini price aho ne tukubirawo ebimotoka by'amagye tusuula mu grenade roadblock yaliwe kusaya kwini tuzisuliddeko grenade ganga tetwina nti ono tusanga wano eimu yali ki kutegeeza abantu nti abayekera bakyaliyo kubanga government yali emaze okulanga nga baka gundi ono kasirivu bamaze okwogera nti abayekera twabo kuba bwagwayo tebaliyo kasirivu kyati yali awo yali minister wa Wobote wa defense yali alangiridde yayogera waliwo n'oyo omunakolo w'Ebushenyi yatwalanga nnyo Obote Bushenyi lwakasiisi n'agamba wali olwo yayogera ku radio Uganda nga tukuta obuledi tumaze okutwali tukubyewa n'agamba bwarwebandira tukabuteera twabuleba buli muni bwiruka ne buza Kongo bwarwebandira ndi babakubye babakubye bona buli mukudduka bugenda Kongo olwo lwe yayogera olwo yakyogera kumbe tugenda kuba kabanga bwabaloza tudduka lugenda Kongo naye nga tugenda kuba kabanga lwakasiisi emuyitamu netuyitamu kakati awo twali tukola ebintu ebyo naye nga kiyengo gye bali eri balumba eri fe ate abala tuli eno mudda mu ttawuni omanye ekyo ekintu kibina bwe kireetera nti muba mulumba eryo naakola kino abajje ku mulamwa guli oguli eri muteeke security mu kibuga so mwayagala okubalaga nti weemuli tukyaliwo Nairo Manson mumu mwambalanga bbo era lwe batugunduwa batukwata mu ngeri ndala nnyo lwe batugundwa kolo muna fomu yakwatibwa era lwe twaggalawo akawunge ekiro ne tutambula ne tuddayo mu bibi bakato omwana kato kuulingi yafiira oba mu ttabo omanyiwo ng'ogenda eggomba ng'ovudde empenja waliwo we bayita mu ttaba nga waliwo nekkoona bwetu waliwo ekkuba eriva emanyi werijja weriggukira eriva emanyi ebusujju liggukirawo naye simanyiyo nnyo kati awo bamukubira bambi kubanga bamukwata kyajja kiti ati kati kwolwo tujja twalinze Lubega Veve Migadde ne Mukiibi kati tujja ne Katokuulingi kati wetwegaba twagukira wali Kampala netuyitoole kati abalala ne basalako kati fe abayita eno ne tujja tugwa wano ku Lugumu street nga tukkirira kati bali ne batuyimiriza ne bagamba nyi lakini nyinyi watu gani netubaddamu sisi wantu wa Nairo Manson mnasema nini nibatuleka ndowooza olwo nga bafunyamu ka briefing wandi mulimu akabinja akambala bwebali ne tubayitako n'abaana ne batubuuza ne bagamba sisi wantu ya State House unasema nini naye mara emyaka egimu ya State House biki bo tebalina baana size bavubuka size eyo ne batuleka kati bwe mbabala bayise bakommunicatinze tuba tukutukanga ku ssaawa ku gundi ku mini price ne bajja batusalako okuva mu kikuubo ne tudda ku mukono guno olwo emisinde gitandise zaali sanga mukaaga sinde kubeeyimirira awo kati kigere kye kirina okusalawo ne tusala nga badda ku basi z'Abaganda awo kuma special force olwo beegaseko n'aba special force kabata amasazi gatandise tatata babazudde nti bali batuufu kati jjukira ku mwala gwa Nakivubu saidi eri walingawo aboolezawo ebigali awo wali New Tax Park walingawo birole nga babiroliwe parkinga nga babyoleza nawo kati nga wabeerawo abo ebigali ababa bagudde mu bigali boolezawo ebigali byabwe awo nga kuliko agati ga kalitunsi kakati tujja abala twakwata ekkubo ne tugusalire no mu kkubo kati kati Okuulingi asinziira abuuka yo omwalo gwali tegunnagaziizibwa nnyo nga kati bwe guli abuuka agweni ow'ekigali yamukuba ekibaawo n'agenda agwa munene kuberiwa nga wano kunakani ku bus park z'Abaganda eri nga bwe ligenda kunabugalira eri esaidi ogwa bwati grenade n'egwa wali pistol n'egwa wali ne banyweza kata bonna nasobola okuŋŋaanya ffe ne tuteekayo kati bwe tuteekayo kati Lubega ye yasigalira naawe tanaasuka asigalira ne bakwata Kato ng'amulaba
basoka bamusamba ne bajja abasoka okuziga abava ku Nairo Mason kya temukuba bamukwata basirika ne bamutwala ne bamusa obumoroka ne kungana awo ne bechoka bakungana amasasi geyongera katukuli rubega kati buni mukibe nadduka najja nagamba manyite kato bamukutte tutambula tugenda ne tuddayo era twatambula tuddayo Makerere tuka ku mwala gwa Lubigi guve bwayise tutamwa bwe tutyo ne tuddayo tugamba mwana muzeyi ndi kato bamukutte okwogera ebyo ng'ago omusanvu eribaga muzeyi yabiwulidde ne communication muzeyi yali ayina kunaka nebagamba bonna baveeyo kati ekiro ne tuvaawo ne tuddayo ne basiba kato kuli kato ne bamukwata ne bamuleeta ku Nairo Mason ne bamutwala wagoni yali yamala okufayita ojoko ne bamuleeta ku Nairo Mason ne tugezaako tujje tumuddewo n'ebigaana tumaze okutegera ndi bwe bamututte ne birema security ne tulemesa naye nga twagala tuyitire mu byambalo byebimu bye bambala mujje muyingire tuyingire ne bigaana kati ne tuddayo ne tudda mu bibbi ne tutandika okuddamu okuyafu okulwana kati bwetyo Nairo Mason kati okuli bamutacalinga nnyo nga talina kyayogera yali abagamba kimu ffe tuli bitubba mmotoka nga tuzitwala zitunda Zaire era waliwo bakamba baffe abalala bagagga bali muno naye abalala bakyali eri bakola ebbeeyi bo batukwira amasimu ffe tugenda tutwala mmotoka Zaire teyataaja ne bagamba ono alimba yabeerawo ne bamutegako omukazi naye nga muvubuka tannadda mu byabakazi ne bamuleeta muwala biki amukolako atya n'alema ne bamwetika ne bamutwala katikamu ewoogole alabe bali abaliyo ng'ate ye eri bulemezi nnyo teyalwanirayo nnyo ye mwana yali nzaalo ya muno ye yabeera nnyo wano mu bibbi eyakyaligonza era naye teyalina kyeyataaje kyavaamu ne bamwenyiwa ne beetika ne bakuba eruzira ne basiba batudu twabwawamba yamuta n'alyoka adda gye tuddamu emundu butabaamira ate n'atamaliriza so tebamutta kozi ekyokubiri omuntu eyagendawo anajja ng'era agitenda bwe bamugezesa ate n'avaawo yali afende Matayo Kyaligonza ku Nairo naye bamukwatamu yagenda amasasi yali agajje n'agaleeta agaleeta mu bibbi yali agajja mukono emumbiko kuba gaali gabo bano bakasibi bagundi balina amasasi ge baali batuwadde oba gaali gavudde Libya bamukwatira usadize emikono lodboko ne bamukwata yayimiriza loole kwe baagateeka kati ate taliboyi n'avaako n'agenda yabulya nti omuntu kirabika ebintu byatise biri omukamusa waliwo akaayitamu bwe kati ne bakwata Kyaligonza ne bamuteekaawo naye n'abatolokako n'akoma naye nga bamwokeza ebidomola bakoze batya kati mu kuwamba we twasanga ekitabo kwega buli eri be baakwatanga abantu be baasikanga ne boogera amanyani akomani ngaawo gundi ye komanda era yabakuba bwali n'eryange nalisangamu naye nga liriko red pen mwasanga ekitabo kyaliwo mu Nairo Mason mu kuwamba ng'ekitabo kirimu ki amanya g'abakulu ba commanders naye ab'okutta nga red pen baliko red pen byalimu kubanga olwonna bakubira nnyo Kamira erinnya lyayatiikirira nnyo eyo Kamira side eyo lyayatiikirira nnyo so ye Nairo eyo ye Nairo Mason eyo yo yalinga CMI ebiseera ebyo naye nga abagikolako bo baali basajja bo bazibu era gundi yalina n'akabinja gundi yali akakulya akakobye Luweero kubanga yali MP w'eside yavaako olutalo Sebirumbi ng'alinako abaana be nga yateekako abaana bangi nnyo beyajja mu situndu biri beyateeka abakolera abo abayinza okumanya nti gundi oyo gwe bakutte nti oyo tumumanyi yoyo baali bakolerawo ku Nairo Mason kale
amanyi nkimanyi olutalo tetusobola kuluma luwanvu n'ebirala bikola era tujja kufuna olunaku olwo nyakuba zijjukidde ebirala mbijjukiddemu kubanga era leero nina byenfunye byesaawulira luli mulundi guli so yalina mansoni eyo weewaawo naye nti kyayamba nti ffe bwe twawamba ekifo tekyakozesebwa mwakireka bakireka ofiisi nezisinga nezidda eri kubanga ebizimbe byonna ebyo byaddizibwa kabaka baali babiwamba nga babikozesa ofiisi eza CMI neziba nga zidda eri okubasiima kale nkweyanziza abannayuganda bandekerereyo akagambo tubasiibule abala bannayuganda bannange bannayuganda bonna naddala abavubuka mwenyigire mu bibiina ebyokukola groups ezokukola gavumenti wesobola obawa okubateramu ssente okufuna ekyokukola naddala mbaninda kubanga ninawo abaluwero triangle patriotic multipurpose cooperative society era abamunizize nabo mukama wange bajja kujja wano basobole okwogera engeri gy'ekibiina kyabwe gyekitambulamu basobole okubulira abantu neera tukyayagala abantu tuli mu eyali Great Luweero Greater Luweero gye twatwala ekibiina ekyo kitwala kyonna Nakaseke Nakasongola erina disitulikiti 8 Nakasongola Luweero Nakaseke Kyankwanzi Kiboga Mubende Mityana ne Wakiso na mugiyita Greater Luweero eyo Greater Luweero basalako kitundu kubanga Wakiso yenna yali mpigi yandi yonna masulita zaali Greater Luweero n'Ekiboga yiri Ekiboga ezo yingini kubanga Kiboga tiyali district Kiboga yali Gombolo district yali Mubende Kiboga bagisala ku Mubende Mityana bagisala ku Mubende Kyankwanzi yo nga mugiresi Kyankwanzi era bagisala ku Kiboga bagisala ku Mubende Kyankwanzi yali mu Mubende yes ne Kiboga ne Mityana ne Mubende abo bazo zirinya Wakiso gye basala ku Mpigi Z5 kati eri n'ogattako Nakaseke ne Luweero so cooperative society yamwe gatta Greater Luweero ndiwo nga advisor waayo okulaba bwe batambuza abavubuka n'abakadde mwe bali abasinga bonna tekoledde mu kibuga ofiisi zaayo zonna byonna ajingira tabaamu kutya kwonna n'ebiseera byaba radio Simba babadde bagyogerako nnyo era bagiteekako ofiisi zaayo ziri kikyusa era abasinga bonna abalwanyi b'ebitundu ebyo byonna abakadde abafiirwe bya bonna n'abaana baabwe bali mu gundi eyo kuba balaba abo mu bibuga beetuuma kye batali yensonga lwaki yo yasaba okuteekera ddala mu kinyusi mwennyini gyeviira ddala gyekolera ddala emirimu gyekolera emirimu baagala gavumenti egiteekemu ssente balimi era ekidigamu multipurpose kitegeeza kukola buli mulimu so ebintu biba bingi obusuumuzi kulunda kulima kukola kutya ebintu ebyo bityo ab'amaduuka makanika ebintu ebigendera mu kintu ekyo multipurpose yes kati kyemba kubiriza ekya tugenda mu kazigizigi w'ebyokulonda muleme kutuma muntu wa bigambo bannayuganda tulina ekintu egundi ayogera nnyo gwe tuba tukola ki okwogera siga emirimu okwogera siga emirimu wabula omuntu musinze ku kyakola kati nga bw'otunulira enkola gye nalabamu wano nga mu kibuga batono nnyo oba nze nakalaba oba omuntu omu oba ku lwange ndabamu omuntu ayalaga nti ye eno opposition naye ng'alaga nti akola ki ng'akola bali mwezo nsubuga osinga bonna banne bakoppa enkola eyo leka kuvuma wabula gwe kola osabe gavumenti ekyo ekintu ekikuwe nga bwe yakola ku nguudo z'ennakawa
gavumenti eyina naye abagisaba ebyetaagisa wabula bawate bakola kuvuma ng'ate tebatuuse na kutuuka kati fe abawansi ne tubonaabona. Ekirala nsaba nnyo abavuddemu ba veteran abajaasi muzeeyi tumwebaze kyetwamukaabira yakituukiriza akasente keyongeddeko olw'embeera eriwo ekyo nkyebaza muzeeyi kubanga wabaddewo abali emabega kuba gino abamulwanyisiza muli emabega okwagala omwonoonera abantu be yava nabo mu nsiko oba abavaamu abalwanyi abalala abawumudde nga banyigiriziddwa nga balina obusungu. Nze waliwo n'omumme gye yangubira n'aŋŋamba ofaane nti awo ne beruddamu ŋŋenda ne bwe bampita nga waliwo atandise akabi konna ŋŋenda muzeeyi kyeyakoze awo ŋŋenda yabongedde akasente yayongeddeko yayongeddeko era ekyasanyusa abasinga ku mwezi ogwaggwawo kati balinda balabe guno obwona era kigenda kutambula bulungi bwe kiti so kibadde kikyali kyasanyu ku ekyo so sebo neyanziza nnyo neyanzeege okunkyaza wano njagadde ntumire ne ku bantu bange abeeka n'abaana bange eneyo ne mutabani wange yakutumidde tasobodde ngaemusumbu yali wano mugerwa yaliwo yakutumidde nnyo so kandeke akakisa nkawe batabani bange benzize nabo osobola okunyumyamu nabo kale tweyanziza weewaawo atulaba omulungi ye Lieutenant Colonel Kafeero Michael Kafeero gwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tuwayaamu ndowooza emboozi ogiwulidde si nnyimpi emboozi mpanvu mboozi ya mulwanyi akulagira ddala nti omusajja alwanye weewaawo tujja kumufuna nate omulundi omulala twongere okuwayaamu ambageze ekiseera ekirungi mwera